Okay, atulaba ku Nudin Ntege channel tusanyusa okulaba once again oba osubscribinga ntukugamba tugobererenga olwaleero ndi wa mukisa nti ndi omu kubasobodde okuba n'omukukunavu mutabani waayo kinene nnyo kinene nnyo omanyi mu kusooka waliwo abeere yatamanyi nti okuba n'amagezi amangi n'okugafulumya eri abantu. Teri muntu mu Uganda musiru. We don't have a stupid person. In fact, we can't avoid it. Never been abawalana mu wars. In politics, yes, you don't judge somebody until he becomes. Museveni was also dismissed. Was also? Yes. Museveni was dismissed, mu communist. Agenda kufuga eggwanga Museveni alemedde mu nsoko lwa communist. Ate najja akola ensobi. President Wayingiza yambalanga kabunda suit. But Museveni has transformed into one of the best leaders, not only for Uganda, but Africa over newala wonna. Obote was dismissed by Uganda. But when you evaluate, mu bitundu bingi, Obote dominating politics. Olowooza Obote kuba Mmengo kyali kyagwa ku muntu atalina brain. Eggwanga n'alitambuza up to 71 from 66. Nakuba Mmengo y'ebiseera ebiri Abaganda bagyagala nnyo. Entrenched. That brain is. If you give Amin a proper examination, nawandika ku Amin the good side of Idi Amin. Amin naye yakola nnyo. Yalinayo ebirungi. Nnyo. Nga Museveni yamwogera ku bibi byokka nga n'okufa yafa. Let me tell you. Omuntu afa n'osigala nga Amin ayina abaana mu parliament. Amin deputy wa Yiso mutani wani. Nayo Amin. Deputy Yiso director is Amin's son. Oliwo mutani wa Amin yali Kiryandongo oba akyaliyo. Museveni went to campaign for him. Why? When you evaluate Amin, that was the group, the politics of that time. Amin did not leave scars. Amin yalekawo nti entumu y'obuwanga eriwa. Nga bamutenda okutta abantu. According to that type, ani alitatta mu kiseera ekyo. Anti kati there was Obote before, then Amin came. Kitegeeza Obote yali naye yaliko omulungi nze mukalazi Kyobe. Yanyumiza nanga ntalabangako president kwe baali bagadde nga Idi Amin. For the first time, civilians mounted on military vehicles. During Amin's regime? Yes, when Amin took power. Amanya gokage bamutuuma Muzanganda Saalongo. Abaganda ne batuuka omuyita mutabani wa Daudi Chwa nti mulangira. N'atuuma n'abaana Mwangani. Amin. Amin yaleeta Uganda Airlines. After the collapse of the East African Airways, Amin yaleeta UTC 75. Mulembe kwa Amin waliwo boda. Tewali. Yes. Amin naleeta Peoples eyakolanga ebusoga mu mwazirabako. Peoples zali kimotoka ki? Basi nga zikola mu Eastern. Amin alina ebirungi bwe biri. Amin, when you read my book, The Good Side of Idi Amin, Amin yalyanga ekyemisana ne ba staff be mu State House. Nakubuuza oyina ennyumba gwe? Nedda taata. Zimba. Amin nazikuwa. Amin nga ku Christmas, ku Easter, ku Yidi, ku ki. Buli mukozi wa State House agenda ne kilo z'ennyama 10. Ng'agabudde. Soda biki byonna buli muntu ng'alya akolewa Amin. Yes, Amin needs it. In fact, when you analyze it properly, Idi Amin, the VCDS, OMS, conqueror of the British Empire, Amin yatubula nnyo ebyemizannyo. Nga ttiimu y'omupiira atambula naye. Basi unise yinga ajagala okukamala. Nze bwe nalekera okukola amawulire mu 79. 79 wali okola amawulire? Yes. Ng'agudde? Ng'agenda kugwa. Naye ssebo nga buli lupapula lw'amawulire luyina Pigeon Hall e Nakasero. Nga mmwe amawulire mugasanga Nakasero. Buli lupapula luyina Pigeon Hall yalwo. That is Amin. Era Amin abantu bakola a statement. Buli mukulembeze bamukolera statement. Amin batuka ekisani baga nti Amin tatta buli muntu.
Amin yattaba mulwanyisa. When Amin targets you, the family remained intact. Tagenda ng'alondola buli akwatako. Tebeni kiwano kati yasigaza ebintu by'abaana sebe babyonoonye. Yes. Bino ebyene wa? Yawo kutunda ebintu. Oba mutundu we. Amin bwe yakuttanga ng'ebintu bye bisiga Obote yaleese tu okuga nti oli muyeekera n'embuzi zonjeekera buli kimu kyonna kiyeekera. Obote bwe wazubula nti olina omulwana. Sigwe wekka abaana embuzi ebitooke. Wali agenti n'akawusi nga bwe bakukwata bakuggyako obupapula. N'owadikira Mirundi bonna b'omanyi. Bannange omusajja oyo ankuumye bulungi nnyo andabiridde nnyo sente ne bazitwala. Naye nga gwe baakutta dda. We have an example. Mukulu wange yali mugagga nnyo. Tubeerangako baavu. Bamuyitanga Moses. Na Mercedes Benz yayina Peugeot ya green nga nnungi nnyo. Y'Abafaransa. Baakolanga ne Sesimba oyo mu dduuka lye limu. Naye Amin Obote tu omukazi ayina mwannyina ne batega bomu wano Emengo netta abantu. Laba omukazi bwagenda nga tabuulidde brother wange n'ajjayo abaana b'omugenzi n'abateeka awaka. Moses was arrested. Who had nothing to do. Kalule Kagodo ono azaala ono ambassador Kalule. Mukazi we yanona omwana yanona school fees. Bonna baabatwala ne muka Kalule. Kunona school fees. Mugende mbuze Paulo Muwanga. Manya ogundi kintu musoke. Muga mwenye ne bamuyitanga Katoogo ng'ali awo e Busega. Ayina bbala y'amaanyi. Abayekera waakayira mwe baayita ne banywa omwenge. Muwanga yamukwata. Kintu musoke agenda okugyayo mwannyina. Ne bamugya mu agenti n'akawusa. Genvunyu zimufuluma buli wamu. Kintu musoke wookutaawe. Waliwo omuvuka nga bamuyita Mulondo. Mulondo yali muwanika wa UPM. Bayekera ne bamukwata. Amagye ga Amin Obote ne gamukwata. Paulo Muwanga nga ayogera n'abayeekera. Yamukwata n'amuteeka emakindi. Paulo gundi Mulondo Labbi Mulondo yali w'amaanyi nnyo ng'akola mu East African Insurance. Gundi Johasi Mayanja Nkanji baali babadde ne Muwanga ekatwe eyo. Balina akatabo kaabwe akawemula nga bakayita omukazi. Ereziya ne yeegatta n'ekkanisa ne bakawera. Mayanja Nkanji. Kintu musoke. Abo babidani. Bakatabo kaabwe kawemula okukamala kabeera katwe. Aba basajja ku kirasi yaabwe. Emyaka gyabwe. Nga bakyali bavubuka. Nga balina akatabo kaabwe. Tewali Edmond Kizono yakuba akatabo akawemula. Nafuna sente empizibu ne zimusira. Kati mpulira mulokole. So Mulondo n'agenda. Tebakugaa nti nnyo walagi n'enyola kyayi wange. N'enyola kyayi wange bayinza okugaa nti nnyo. Olabika oli mu kutabula essaawa yonna osumulula. Ate abasawo bampadde a very clean bill of health. All of my organs are proper. All of my organs are proper, including the liver. These are experts. Agati Mulondo. Nze ku Mulondo awo kye njagala okubuuza. Kubakulembeze abafuze Uganda. Mulondo yagende wa Paulo Muwanga mukwano gwe musajja mukulu n'afukamira ne Johasi Mayanja Nkanji. Omwana gwe omwina nti yali makindi. Sebo mumpe, omwana wange mumpe. Tuzaala onaamulabirira. Yamulabirira. Muwanga bwe yabanga alina okukola ebyefujjo yatunulanga mu ddiisa lye. N'aga nti Mulondo bw'olaba empologoma ng'esindisa amanyolooza eseka. Kale genda amakindi bamukuwe. Bamuwanga ezijjudde musaayi nga gukyayokya. Awa mu nfu. Abayeekera babaga nti baalumbye Namugongo. Baalumba ekiggwa eky'Abakatoliki, ne balumba ekiggwa eky'Abakristaayo, ne baddayo omulabirizi bazira omwawule ne bamutta. Abayeekera baani? Baaga nti abayeekera bano be bazinzeeyo e Namugongo. It would have been done by Kakoza Mutale Suwiza Amachalism. Twagala ebintu biggwema. Simisa apona akyaka yali amesi chief of staff. N'agenda ne Paulo Muwanga. Omulabirizi Kabuma mu muzikiti bayokeramu embizi ne bagiriiramu. Nga banyiize bakola fujjo. Yes, abajasi Obote.
abajasi boboto okakasa abantu tudembera bo bakamba. Yes. Sibisha pona chaka yali muto nga ina akamotoka kamyufu kakulembera mu escort zivaako mabega mayiro na mayiro nenga beera ne kalabia obote ina kalabia ye liralira nga noyo musajja ina kalabia ya liralira. Kakati Paulo Muwanga nga minister defense mulabiriza kawuma temwamulabako mwamufiiro ne kali nsooka. Those were the leaders of that time. Wenyinza okugamba aliwo kati yerwalira. That's the time. The remaining religious leader is Rwalira. Never know. Abatasobola kuteekako mulabirizi oba mwawule oba mukinga emmotoka ya Museveni teriiwo. Bwe batezere tumuteekako. Yes. Abalina omumanya nti waali. Nalaba olutale ttolo egindi etteso. Museveni yagaba emmotoka. Oli n'abuuza, is it for the outgoing bishop or the incoming bishop? Incoming. Museveni n'abaga nti ate incoming yakola. Outgoing tumuwa yaki. Ayinza okuba emusiibula. Yes, yeah. Balabirizi bammwe bakristaani ati mbadde nkunyumiza gundi n'agamba Kawuma, Paulo kyemwetisse lwaki temukyetikkula kansinzira wano mu bajulizi ba Uganda anaafuga Uganda agenda kuva Luweero yalanga Museveni. Kansinzire wano mu bajulizi? Yes. Paulo Muwanga n'ayimirira ne yeetonda banendi mu kristaayo nsoma mbassamu nnyo ekitiibwa nga vice president minister defense tugenda kuzzaawo ebintu byonna ebyonooneddwa era neetonda ku lwa gavumenti ne ku lw'amagye. Simisa apona akyaka yayimirira n'agamba, let me tell you, Muwanga is not vice president, he is not minister of defense, he is a minister of fundraising wa butale Wanduru. Era mbabuulira we shall come back. When Jesus saw people were playing cards in the church, what did he do? Yabayisaamu. Yes. Ekiwuka bwe kyekweka mu bisasiro enkoko ejja kibojjeramu. Abantu ne batambula. Waliwo babba wano wonna lubaga ludda wa. Bayitisa abakazi emifaliso bwe bakolaki. Paulo Muwanga n'ayisa statement ku radio. Yali egire ngeri very effective. Abagamba nti mwabbiddwako bakyala bammwe n'emifaliso nakimujje mu lubiri. People came thinking nti bagenda kuggyayo ebintu byabwe. Ne bakyala baabwe. Baaziryo yagyesanga 9. Yalina dereva we wa kugulu kumu. Baziru yani? Okerolala gotomumanyi. Yali atwala Central Brigade. Okay. Naga nti Abaganda ndogoyi etambulira ku miggo tujja bakuba nnyo. Mugamba ki nti abajasi bababye omujasi muganda we. Bw'oba badde n'abakazi babiri n'atwalako oyombera ki? Abakazi baali baweddeyo mu ggwanga. Obanga gwe oyina essaati nnyingi omujasi n'atwalako emu ekikuyombya kiki? Kati yali awagira bubbi bw'abajasi. Yes. Abaali bazze okuzzayo bakazi baabwe baddayo tebayina. Abajasi babatutte. They reunited with them after Museveni ngazze. Kati Museveni mpulira Muwanga Obote Amini ani akyasinza obubi? No, Museveni family ye mugazi yeeko. Teri leader akolodinga power nga family ye gazi. Nti azisale was denying ntalina kyamanyi kubasimba bikajjo Kiryandongo dota we mwali. Muwala we mwali. Naye yagamba as the president was traveling ogendera shane Sabia omukoya mututse ne mutabani we. Yalute mukodomi we n'omutabani wano kungulu. Yes. Nga family. The family has expanded yabakolereki. Uganda read Tolobert mu Liberia. Tolobert yafuga bulungi eggwanga ba Tolobert bali babiri. Naye Sergeant Ddo okujja nga buli kifo kyabwe. Saddam Hussein yali musajja mulungi ennyo. N'aweerera batabani n'aweerera fiya training nga n'amagye gafu. Nasomera Iraq be bakomando be twali tulina. Zenava Iraq sisasa. Yes, a good man. Family kasayagazibwa. Kakati olinga kyogitegeeza nti Museveni yali mulungi nga family tennagaziwa. Bwe yagaziwa yafuuka mubi. Abakolere kyabatte. Uganda agiresewa ne family. Abakolere ki? Kitegeeza ki eri eggwanga? Family ya president Uganda. Manyi akoze emyaka nga family tennagaziwa.
kati egaziye waliwo batayinza kuhanginga babe bamubulakamira wali mu nseko emyaka 5 twabonaabona nnyo baddewo ffenna waliwo omusajja bamuyitaani sajja oyo bamuyitaani yamuwa obwala disi n'amuwaaki naye Mayanja n'amukwata erwero nti abba ettaka n'amusiba mu kkomera sajja oyo namuwandikako agenda omukebera ebitufu nga bba naye nga musajja oyo nze amanye ebyobujeekera yayina edduuka ddene nnyo erya textiles before they went to Luweero n'omusajja omulala Suleiman yayina baasi nnyingi nnyo n'ayavuwala atuuka ewa Suleiman nga namwandu wasula ku mukeeka nga baamwerabira kiki sajja yaani musajja mumpi bwati naye omusajja oyo yayambazanga NRA mu biseera by'ekiyeeke ne bakwata omu ku bakyala be abasekade ne bamukwata he reunited with his wife after the fall of the government. So you can see family olutalo lw'ekiyeekera era ye Katonda president yamuyambye nnyo family yali zinnagaziwa ya disciplining amaje. Njagala kuya kigambo kiri clear ekiri straight in black and white. Yes. President family mugazi yeko yatagenda kutta. What is next for Uganda and for him? It has come at a time when he is retiring. Is he willing to retire? Nze kyembagamba kimu butakozesa fitina ku mukozi eyitiridde baasigala waaba bakayingiremu. Butakola fitina? Bino bibakuba mukozi bakola kino bakola kino. Ani bamukuba lwa family. Anti kyenkubuulira naye ate mukozi ziwingi no. Museveni tebamwogala abataagala Museveni baaligambye nti katukube mutabani wa aleme kujja. Era kibalimu. Atikitya kibiva mu family. The fact you can ba family bamukuba. You can provoke me. There was a meeting attended by senior army officers. Kasamu natandika amaje. But senior officers ne bagamba omusajja. What you want you to discuss with us, put it in writing, we take it to our commander in chief. Who is that? Komewo. Ningo oli abayisi. Meeting was there. As usual, muhoza ajirina. Kasaganze nchina, mise china abachirina. So if they reach this level yokutiga amaji, bawedde. Baba amaje bagaganyi. When the generals are enjoying the sergeant does overthrow government, don't tempt the army. Nimuteka amaje 10 mu parliament nimubewania konga bwe mubba bavone moto kwangeza bavone ezo sente zebabira mu parliament. Noga musajja omutamivu nti omukazi omutamivu akanamira abasajja kyebamukola okimanyi. They should not tempt the army. But I was happy in that meeting. A group of soldiers told somebody, what you want to discuss with us, put it in writing. We take it to our commander in chief. Nganendi no mudiri gwa sente weguli. Byoyagala okola byonna bikole. Nebiwandi biteeke mu buwandi. Yes. Tulina okureportingira mukama waffe. Baba tebalipotinze akatambi kajja basanga yabayita abagambe. So Uganda is easy, very easy. Kati gogamba Uganda bagala kwekolera gyabwe muhoozi. Anti ate ekiramula kiki ffenna tudde mu lufula. Anti ekizibu kya lufula gye tugamba waliwo oludda nga tukoze kye tuyita continuity. Ne bwoba mugezi nnyo otuula yuneebu netegeera amagezi go. Anti ffe kye tugamba abalowooza nti muhoozi tasaanidde. Musaayi gwe gumu. Ate muyina y'omulala ulira. Tujje ku side eno mu opposition. Let me tell you. Politics is a name and money. Politics is name and money. Ukola linnya. Ti Bush yajja ne Bush Junior. Omusinza America abageze nnyo. Clinton yali azenga ne bawe yafuka kodda. Nenga senator. Tuyina 1.5 billion people of the Indians. Gandhi yabavuga. Mama wao. Rajiv Gandhi n'abafuga. Akulya Congress party mukazi mu Italy.
naye bamukiriza n'agikulira the name ki okutuusa enneemu Gandhi lwevuddewo Gandhi it depends. Nyerere yafuga eggwanga teyaguluminga mutabani we n'omu. They were not marketable. Mwe yali abayina tebaali marketable. In fact Muhoozi yekka ye mulenzi abadde mu bitiibwa byonna. Wali owuliddeko nti abaamuhoozi be bamututte. Wali owuliddeko nti eyo konvoyi ya Muhoozi etayita ku bitaala. Katulina abatayita ku bitaala. Nti Muhoozi talina konvoyi. Anti kyenku buli ogimanyi. Ku maanyi g'ayina. Wali owuliddeko nti alwanidde mu bbaala. Boogedde ku bano gundi ne boogera ku Nalufeenya ne boogera ku safe houses where they torture people. Have you ever seen nti Muhoozi mentioned anyway okujja kwonolekera basajja omupango bwo gwe mbalendo okugamba anti omu kakweza these people who some drunkard are you the only one who nene mabaale yukugunde kwa kashi yeyo betebiriyo osabina bagamba mabaale amufulu n'omukulu ajja was groomed for himself itukwero profile yayingira walode ndi Muhoozi yatta abantu n'abakulamu organize tuzera collaborative trade ojera bagiyingiramu. That's why they're panicking. It's not part of them. Kati boyogera ku Muhoozi ne kifaananyi ky'abantu kyebamuyinako nenzirayo ku Tamale Mirundi ntunula his brain power ntunula brain power ya Muhoozi gwamusemberedde reasoning ye eri etya allow him vis-a-vis eri abantu abamuwakanya before we allow him naye ave maje avewa ave kuki no the mathematics, the exam for leaders is come to the people. Bakubye Ruto de bamukuba ba Uhuru Kenyatta ba kimubbi muki. People have otherwise. That's the democracy. Nemo ogere mu pululo. Oyo ave ku TV. Oyo avuma abantu. Oyo akola. Leave the people to choose. Batugamba. Tine a media. Mundetere ku kyayi omulala bakugamba immediately the maturity stage it creates two things: a marketplace of ideas where people go and buy and reject it. Gwe singa ku programu zammwe tebanjagalako nga si bano UCSAN singa mupita singa munoonya ekintu kifa kyokka gamba okite katale kawamu ayagala agule oba bagaye bino bitsaze toleta mu katale toyingiza mu mputa lekanjireti into wanesala ibulaji gula gwe mu butale buno olabamu omudala gw'embizi can anybody venture into egundi asobola omugagga okukola Anthony's Inn ng'atunda mbizi Butambala evumbo n'oliwunyiza baana ate nga bakuga nti abantu b'e Butambala about nga 45% they are Christians, but they must be mindful. Ng'ave Butambala ina kuba musiraamu byekola byokka kitwalibwa kituntu ina kuba musiraamu is assumed public yogimanyi nabayo n'omukyala Lidiani abatwala muko nera yabeerayo yawangalayo kisanja kimu anti baamukuba yajja wano ne mubuulira list y'abano tuliko kuliko Anifa Kabanda yajja ne mubuulira list gye bakoze. That's why aba abantu nuupu teyina maanyi nuupu Bobi baba government be bagirimu ne bakuba abantu nga Amelia Kyambadde oyo sempi gye bali bamutwalidde motion ne balwanira sente zanzige ne Lwamirama motion ntale gitegeeze kasajja kanivizi n'abaloka n'enyondo omuntu naye kakati gwe Tamale wirinda akalukaddewo kati gwe ng'omukukunavu njagala otunuulire sempi jjawo sempi jjo yenzige zaalagawa covid olwajja n'aziga ye yaliko ndi Lwamirama bamukuba nene n'obulako sempi jjo bukatuli kibwabayizya kayingize tuleera kandi kakwogerako ebyobusiro nzikuyingiza tuleera why do you want to leave show cause why you want to leave when you don't want me to leave. This man is not mindful of our families. Are you mindful of mine? You want Muhoozi to go and eat snakes in China to enjoy his father's fruits. Tumuleka akole buli kyayagala olw'okuba twagala aliye Muhoozi akoze ekyo. These are dirty. Avamu our enemy. Anobadde tumuwa. Tumuleke yesimbe. Tumuwa. Ate mwemba sasa. If Muhoozi grants an interview tumunoonyamu. Tumunoonya okufa. Ate atalina magezi.
kyembuuza muwange tugamba talina magezi naye twagala omukola nga yabayise okumukola ku interview mu dduka andi nga bw'omanyi ebyamawulire ate kiki amawulire gwe kennyini wagasoma n'ogasomesa lwaki toleeta ddiikuula prominence lwaki toleeta prominence tugamba ki lwaki toleeta ddiikuula lwaki toleeta ddiikuula time ya full figure hizo muzanya yeddiikuula gwe tuleeta tutuuse ku time ya prominence tugambe katuleete mukulwani atajja bafuga ajja kubafuga omulabayo nti tukubuulidde nti the moment you bend your toy to scratch a jig you have now appreciated the power of the jig. Ignore. Why don't you ignore muhozi oba talina kyali tumwesonyiwe yes era n'ensobi gye mwakola ku Bobi Wine nodya Bobi Wine n'omujjako baakusaasira baani nabaga nti okujjako kusaasira ne full figure n'obajja ku Bobi Wine olinga ddira omukazi omuyimu ow'akabina ke n'omujjako Gomesi oba ekikoowe nti akabina kaveeko ensi egenda kalabira ddala nti instead of tackling Bobi Wine baagulanga bano ssente wastage baatwala billions tebampa yadde baleeta bajjo ne baleeta tabavuma kati ate yaddayo olaba noono gundi abavuma oyo gondi Butcherman kubanga ba Butcherman obutategeera bwabwe bwali bwe buti 1.7 zebakuwa buli mwezi zirikiri tewaliyo simanyi 28 million annually zigabanyeemu tebalina bumongo kakati ose resources z'endala ti omusajja omugagga akuyisa omwokera embizi nga ng'osiye si musiraamu ovudde mu community ekutadde n'abadde agenda okuwanza how do I survive have so many friends in government bonna abajogeddwa bebanieddeko ennagisinka abajeni abeebamu people send me money. That's why I'm very abusive on my phone. Very abusive. Oli otya? Ogambye owulira otya kati ogambye obulenzi bwa nupu tebulina maanyi. Hapana. Ate lwaki? Ate nga bulemesezza bano bakusaasira bani okuba ate wa bano gye baalaga tebayinayo balowooza nti zijja kubeerawo every day. Did they invest in the money? For 10 years, the last 10 years, Museveni has not given him a coin. Olabye singa ugenzeeko ewange n'olaba emmotoka ezimezeemu omuddo. Oba tolina mafuta kuki zivuga nga just ziri awo naye wezisi zitunze emyaka 10 he must go to use for already on the road he is rotting here who made that statement I calculate ti 1.7 gyofuna obaddeko Butcherman bafaanizi baabakuwa tebagenda kuwa Museveni akutaddeko ekinene ennyo kya divide omutali Museveni yafuuka kizibu eri muntu akolagana naye no teyabawa emirimu anti yagibawo naye lwaki time comes nga because you work with the yes they cannot meet they did not negotiate their deals properly. My question Museveni mubi nnyo eri masses atya because they reject you the moment they realize nti okolagana naye no people reject you si kyekyo gwe tubamanyi abali mu music and the music is turning something else. Music is no longer a question of a song no buli lole educated person bamuleeta agagawale mu music gwogamba simanyi City ya Danger ina byayimba kati mbutakuba ono gundi ali ne skin siko batwala ne London buli muyimbi gwobadde olowooza simanyi kireva je naye kyamusaza okufa naye yafunyeeyo bano abanene babajjeemu why don't you look what ntaata wange Rutaaya nti ayimba music ye ya love tayingira mu politics era teyagenda bamubuze and you see bakusaasira as you pointed out bafuma government oba government yemmwe yawangula nga yesinza abantu abangi ate obulwa otya abakulaba kyendi mu kkubo kiriza nupu y'amaanyi ateina maanyi but you must anti wulira who are these people who frequent galas, music galas? And in fact, they tell us, once in your country you see your entertainment industry booming, you know people going through economic hardships. Enyumba ennemye, kangenensi nikeke ebinyo, ba comedians. You come to my family and you say, I want to marry my daughter. Nti kubanga oli comedian, okwekonga. Maria kyamwagala muwalawo. Bazikulu sibatta.
Maria kinajja makago. Bensisi n'enjiteka kutaka nesenga ne mukuba. Maria kinga bakoya nti yayagala muwala wa Mirundi. Dirwa beera serious. Muvubuka akoze sente. Nkuvulidde wange simone wange brain. Oyagala ne tukunganya Maria kinajja. Tasobola kujja wange. N'ekidala n'ekikuba kutaka. Nti omuka akola kintu yeekonga. Omuko Maria kyali mu lujja. Mu Baganda twakugambanga nti omuko akola kintu omuko mazi. Nti akomaga omuko mazi. Muganda bwavuma omuka akola mulimu kintu omuko mazi. Nga bategeeza mbu akomaga. Akomaga omuko mazi. Nga akomaga ki? Nti akomaga embogo omuko mazi. Oyo mulonzi kumuleesa omuko nti mwekonzi. Mwekonzi ensi neekuŋŋaana wange temujja. Tulese Maria kitumutese. Naye kavubuka kakoze sente muwala ono sente wange. Kasobola mu kutwalira awe enansa. Bannamboze bakoze sente bandi bonna be nabeera nga nabo bamuwanga olabye nkoze sente. I preserve my head. That's why you look for me. In fact, in a country, the only person who follows sick or ill and threatens the country is the president of Uganda. Kubanga, you see, when Habyarimana died, 1 million people died in Rwanda. So we care for the president. But somebody else, nafika tufunire ko sente mulalu agenda kufa mu jeje ningo sikiri embwa they can only get money from me mwe ate damere yange ligana specifying bani there will be an injunction in court not everybody kujja kumpandiko wakuba embwa bokedde genda okukuba stories ofudde bani babatira bagenda kukuleeta ngo tirayo wange mulumbe oli mufu ate ompandiseko bwini bugenda kufa obumpandikako ebyobusiru ate namuza kabuli tubakuwa sente ndadda kunze nonsinikirako ebinyo genda okubekitawo n'ennyoko nga beekola otunda oba oyagala kutunda naye nga leeta kuwandiseeko you die. Bagenda do I attack people? At times you attack people. Kabushenga wa I don't attack people. Yasoko kunkuba bufana nankobanga kanakale makali ruddawo. Nzo kunerega munza. Era ne muhozi kyavudde abalema. You can tarnish somebody's image if the image reflects him or her. Mirundi yafuka mu mpale mu bbala. Kati mwono ne image ye ngomono ne muta mu butamivu. Noza abantu tebakifuna muntu baloza mu Mirundi mutamivu. Nemba afaako kinneewola wani. Bulwogo ko kyogera ga. Neewola wani kati okimi mutamivu. Sinkose kugoba kati. Sibisiru embwa. Abaganda tuganda musajja munno bwakusinga ensumika. Tugambula bebijja bitulisi fly ya amaanyi. Wanywedde enjaga. Nawe jinyola bibo wanika fly. Bebaganda. Yes. Gwe yogere ebyamagezi. Write your books comparing ku mutamivu nawe. Towandikanga na kudami. Owereka ku Mirundi. Edami nze kyemmanyi edami mpozi okuziika nakina kino ebyo nebirala by'okuwandika ko tusobola gaana abantu kuwandika. Mpandika ko nkukwate. Ng'ate wafa. Mugabe yagamba. Mirundi ogenda kuba wafa. Mugabe akugamba. The Africans are more dangerous in death than living. Sankala tebamuje. Nebaita ne mukazi we bange seze nyonyi namba. Ajake beroba yali andawe yayi. Lumumba tebaje erinyoli. Mugabe tebagala mujja we bamuzeeka. Chola mwemba mbasasira. Weather forecast yali badde kola nnyo ku nnyanja. Ndikakati mugambye abavubi bafudde bali mu kinaala. Ekinaala kitambulira na mpewo. Naye ng'omusajja yagamba Museveni mu buwandiike emmeri 5 ziri mu nnyanja ziseboka nzijjeyo zikole mu bizinga ebirala kuba is the means baziremeza mu nnyanja ne Katumba avaayo nsonga ki bazitunda mweziri mu mazzi yingini y'amazzi yagamba president yagamba omusajja yingini y'amazzi ali mu wax
We have received a letter from His Excellency the President dated such a date. We have agreed to grant you permission to retrieve the sunken vessels on condition when you retrieve them, you will not be the only competitor. Two, if they are damaged in the process, you pay. Never said to say, well, Yafa. Kakati, ababoda beti yokeza mafuta bakozeche. Museveni yabawased. Have you paid these people? It's an embarrassment to government. A minister of transport who comes from Sese Island, Katumba Amal, people are dying in his constituency. Nebaleta amato, egondi, baleta amato na ambulances. Obwatu buno obutono. Nenda bakakozi n'entwe yakane n'entwe kali mu health. We can only have akasaba n'entwe kola kakubum sisi mutu. Nako niye mbwebera mu health. Somebody has proved to you babu itabwa muhozi. Gala nsalo, ogala nsalo emyezi mukaaga sisi n'eritokota. Adaze mu kyamanjaji. Report zonna ez'okuba bakatumba amala amasasi ez'okutema obujjumu organization naziwa muhozi. Ne muhozi taziririza. Ejja linda is investigating. Ojja kulaba abadduka abajoze ensi. That's why you were fighting him mu painting. Omutamivu aduumira entalo. Kyanda yagamba General Muhoozi commands ahead of his soldiers and he enumerated the battles as fought. Kali maserena banoonya byakubba. Mwasalawo kubba mu mule. Omuntu asobola okukola report ku muntu ng'ayagala ate tebalimba. No. Atalimba. Muli maserena mubba musokola abantu n'ezaabwe. Namwe mujje mufuge eggwanga lifuuke lufula. Batugamba mu Baganda nkuleka ogende. Abaganda bakugamba nti omukazi yalina step daughter we ng'owuwe mubi biological mubi nga step daughter mulungi. Yes, namusimialinga until dust before the sweeters came, but the sweeters realized ti ono mulungi yeetaaga kukunazaako naye ono baava ekizigo ekimugenda nemukutukulaganye nebaga ono aliko ettaka ly'ekiswa. So if you smear somebody, you enhance his chances. Luto bamukubye ne bamukuba ne bakola ki? Naye bamulemeddeko abasajja. Ate bati yabawangula mu kalulu. Ati naye buli lunaku kukuba tebakubwa abantu. Ate ankoze bulungi nnyo. Talinga Museveni yakuba tiya gas ne badduka enkya ne bakuba bukongovule buna. Ne beebaka. Ne beebaka. Bakongovule. Ate muwe emyaka egi. Olabe ekibinjo kyaba erenjeni kyatulayininze. Yakuba bukongovule enkya tokomawo. Ndabanga alumbagana ennyo aba western gundi eno. He's asserting one thing. I'm the president recognize me. Era bukulu yakikkiriza. Anaamalako n'abazungu. Ajja kumalako nabo. Otera okulaba abazungu. Nganda baabalumba. He's asserting himself as the president of Kenya. The Republic of Kenya must be asserting. They must recognize Abaganda baga konkome biye nanyini shigaji. Ne bwongonyerya ngagende ewagonde. Ewani. Ewani. Ono mukazi alongosa face z'abantu. Owa Brenda Beauty World. Brenda Beauty World munnange. Omumanyi naawe. Nange ngenda. Takwatako n'otanyirira. Nange ngendayo. Naawe ogendayo. Ku myaka gyange singa ntula bwende. Sanga bannange be nasoma nabo. Bwe twasomanga naye primary amanyo gamuweddemu akati. Mu wiiki oyo zaamugumu. Twabeeranga ku ssomero. Omusomesa n'akola bw'ati. Ate n'agira n'akombawo nti alabekko. Bantu bana ab'omulundi gumu. Bana abaki? Gumu. Kati gwe Brenda Beauty World ayina engeri kati gwe oguza abantu amasuuti. Njagala ng'eyagundi. Bw'olina figa yakikwasa ng'oyambala essuuti bwe. Alaba nnyumye. Koye bampe bweti. Okiguzeewa. Nti kangendewo. Essuuti erina figa yakikwasa. Ne bwe bakugjamu tonyirira. Gwe tugaa nti ffe abanywerira amasuuti. Nti tulina ssente nnyingi. Bodde ebeerako. Figa nga yeeyo. Brenda aliwo watuufu. Ogenda ku branch kyewa. Sika seewokera awo.
Mabirizi Plaza. Mabirizi Plaza. Zingendawo nnyo. Mabirizi wa Brenda Beauty World. Nenga tenunzi. Kubanga era ojja kwambala suti ojononere ku ngatto. Kituufu. Nanga masuuti abagatunda amalungi mbayina. Ningula era nze mbagamba. Tiboyita mirundi ku mbaga yo. Mugule wamu. Kuba nze nja kunyirira okusinga ki? Nja kunyirira okusinga banyini mukolo. Mwekweke. Ate yajjidde ki? Era mukwano gwange gundi saagenze eyo. Saddam naye mwagala nnyo Serefu Mary. Yatandikira ku gundi kati zidda wa political party. Naye suuti Saddam Gaira. Esuuti yange era weeri. Ndowooza emikolo gye gyaddi gya lwomukaaga. Baabo. Badokita ne baŋŋaana. Abadokita bagamba kiki ekiruma mirundi? Baakiggyemu. Ki? Wagambye organize onnannamu. Mbadde nina. Bakanongoosa guno gwakubiri. Your entire life oba mu period y'omwezi gumu? Bampa obutwa 5 times. Kati ebyenda byange bigenda ne byegatta. Balina obitaggulula. Bakuwa obutwa bawanywa obutwa? Bampa obutwa 5 times mu State House. They had the thugs to kill me. When I hated them, onzitidde omwana. Odankolinga money. Miso yaliwo okulaba yaiti. Ate ekyamponya ki? Era miso? Miso. Mutungo County Club baguze omusajja bamuyitaani. Sajja bali bamuyitaani. Omuwadde ssente. I was saved by General Sabit ne Gondi wa President. Alancho amaze n'okupanga emmundu. Mulaba. Bakuwa obutwa? Yes. Kati oli otya? Anti bugagga emikwano gyange. Era nze emikwano gyange mbeebaza nnyo n'abafamire ne baddokita abo. Tebalinga bino ebiwoganira ku ssimu. Waliwo gwenvumye ku makya. Simanyi ayagala kusimba miti, simanyi biki. Omanyi babibba ssente. Nze essimu yange ngitegeera. State House eri scholarship ne bamubba. How can you tell a priest was deflocked to help you to see the bishop? Ninga labanga gazze. N'omwana wange bagambye byamubbi. Nze sirinyanga mu State House mu myaka 10 ogwo. Nina sente Museveni yatusuubiza sente ne ziremerayo. Oba kitaawe yazikola gwe zalemerayo ezo ziri wazookoze. Nebizunga. Gwe njagala ontwale ewamuhozi. Tuli abantu ng'ebikumi 4 wa stupid. Mati baagala kugenda kuwagira. Did you tell me? Ompita musiru. Can anybody even Museveni himself? Can Museveni campaign for 3 years? I don't know mopia. Kuchi. Ina strategy. Mbwani zikubira kembwa. She knows how to select it. Gwe wantu wale banselecting. Nebibera ne byeruma mu kifo kyokkola ne bibba ne bikola ki. Era nze n'abagambye nti oyo omwana gundi yakoze nnyo director wa side. We are no longer having assassinations and murders involving the big people. N'abatamiivu abalwanidde ku mwenge. Akabukedde kakubye abantu 12 beeralikiriza naye akasajja bukabula ebyokuwani. Batadde ensi ku bunke. Ndaba bishop. Akakazi ke bakwatira mu lodge nga empete eri bwetege kasooka okulya hostia tugende. Ndogera kyayo wange. Kale nkoyanziza. Ogenda jjo ddi mu ngondi oyo omukyala. Wa Brenda. Bera ngenda yo lwakusatu. Lwokusatu wendi. Singa lubadde lwakuna lwembeera yo twalisinkanye. Tugendeyo ku lwokuna kandi. Embeera yo lwakuna. Sawa ngammeka. Sawa. And he is a woman who appreciates. Nnyo. Ate munnaddiini. That woman is omulokole gwe nakalaba mu Uganda. Nga waddala. Brenda Beauty World. Yes. Bane boogendayo sawa mmeka ne boogendayo mmeka TV ekubeera ku mulokole. Ata alowooleza nnyo wa Kakande. Era Kakande bw'aba taliiko waliwo omulokole oyo baga yafa mu Nigeria. Yes. Omuntu ekintu kye kyagala atambula nakyo gwe tulaba enkofiira ya mboyagala nnyo muhoze ebitu. Ne bwe baali bagenda okunnongoosa. Era ne bagamba nti enkofiira esigaleko. Bajja gijjako nga banziika kuba olinganga kati ate asinze omusinzi. Yes. Muhoozi liberated me from Kasasiro and restored my dignity. Tewakabeera ne Muhoozi banga tu. Ate bakugambye nti omwengo ogw'ogalira ebbanga n'obadde muswala buswazi. Omwengo ogw'okutamiiza. Museveni dumped me on Kasasiro ono ejirikiti. Museveni yankanyuka ku jirikiti kwe basuula embwa. Having it delivered 14 years. Naye simunenya family battles. Asa yampa sejudi tobalaba abo tebaliiwo. Yes. Osanga bwano dali tegeera.
kati liberation yo negundi erietya naki kyo kyogamba nawe I was liberated. What shows that you were liberated? And always a man who has been thrown on you must accept okutangirira mu mpule yange ng'olugosi ngani kutambulira muhamwe you must be kidoli tutwalo chini ya mumu seta ututukanye twongere tukiniye tukikomye wani and Mirundi nze singa ndinga mmwe singate mulimbwa nalaba salimu nseko. How many times have you seen me? Abayimbi bonna gye bakaira bono bokamirira wasalonda bayimbi Mirundi sikulaba. But I knew him from the bush. Ati kati najja na presiding over my last funeral rites of my father. Salinga tumanyiganye. Akayanja ne banonyesa kati kayanja alirudda. Olwanyisa omugezi. Fwe batugamba nti omugezi alinga tafali tyoche tiribula kyerikola waka. There is no government which will need to reach me like Museveni. No. Never nobody mugezi nakada kwa mbeya niva kuba yitewo. Nevanyala nebakomyawo kitoli kyabwe nebangera nebakinimu. Nkutadde Tamale. Ngenda. Mbeyanziza. Ababadde bannaffe gye tutambulidde okuva gye twatandikidde nze Nurdin Ntege ensonga oziwulidde bulungi. Tumaze tukugamba wali ku Brenda Beauty World ku lususu. Ndi mulamu baba ndi bulungi. Ku lususu obukyako buli mu mubiri. Ndi mu meeting ndi bulungi nnyo. N'ebintu ebiringa ebyo bisingakaawo genda ku Brenda Beauty World ali awo ku Mabirizi Complex Mabirizi awo ku Kampala Road ku Shero wakati wali ekizimbe Mabirizi linnya ku fule esooka ojja kuba omufuna. Era omulaba bulaba. Nenaalya oba olaba bulaba Brenda Beauty World. Yes. Assalamu alaikum.